Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero baleetedde eddagala erigenda okuyamba ku baana bammwe naddala abaana abo abasoma. Nkuleetedde kino kye bayita ekifumufumu. Musa mukitegera bulungi nnyo ekifumufumu. Kikuleetedde kigenda kuyamba ku mwana wo oyo asoma ng'oyagala aleme kwerabira ebyo by'asoma. Naddala abaana abo abakula obukuzi kutandika n'emyaka 7, 8, 9, 10 we batyo. Eddagala lino ligenda bayamba nnyo mukimanyi bulungi mulimu abaana abeerabira. Omwana omutuma n'ekintu ku dduuka n'atuuka eyo n'akuleeteramu ekintu ekirala, oba n'atuuka eyo n'akomawo n'agamba neerabidde. Kati abaana abo kirungi n'obawa ku kino kye bayita ekifumufumu, kigenda bayamba okuzigula obwongo bwabwe babeere nga tebeerabiralabira, tebeerabira ebyo bye basomye, nga ekintu kyasomye ng'akiteeka mu bwongo n'abeera ng'akijjukira obudde bwonna. Ekifumufumu kino kirungi nnyo ku nsonga eyo ey'okuzigula obwongo. Egamba obwongo ne buba nga bukola bulungi nga tebwerabira, wayingizaamu ekintu abeera akijjukira obudde bwonna. Ekifumufumu kino njagala okifune nga bw'okiraba, ndowooza okiraba bulungi nnyo. Ekifumufumu nsubira mu kitegeera kuba nakibalagako eyo wansi gye kiri. Kati njagadde bw'omala okifuna bulungi kifune nga bw'okiraba. Funa akasefuliya, otandika okiteeka mu kasefuliya ako. Omala obiteekamu bulungi nga bw'olaba. Teekamu amazzi ago ag'ekigero, toteekamu mangi, kisinziira na bungi ki obw'ekifumufumu ky'ofunye. Teekamu amazzi nga ga kigero. Omala okuteekamu amazzi njagala okitege ku kyoto okifumbe bulungi nnyo. Esooka okyozeeko nga bw'olaba, ndowooza okiraba nakyozezzaako dda bulungi. Njagala okyozeeko kitunuulire, kibaako obukyafu ate era weegendereze kubaako obuwukawuka obwe. Kati obeera okyoza oba olina okitunuulira okyegendereza nga tonnaba kiteeka ku kyoto. Kibaako eddagala lyonna libaako obuwuka, libaako obuwuka. Kati kirungi olyozeeko ate nga bw'olitunuulira. Kati nkugambye nti lino ligenda kuyamba omwana wo yasoma okusobola obuteerabira ebyo byasomye. Kwegamba omwana okubeera nga teyeerabiralabira. Kati bw'omala odditeeka bulungi mu sefuliya nga bw'olaba teeka ku kyoto, osobola okuteeka ku ssigiri wonna. Lifumbemu, lifumbe ngusaba oteeka ku kyoto, lifumbire eddakiika tubale 2, eddakiika nga 2 gajja kuba gamala. Okitegeera, bw'omala okulifumba ng'olabe nti liyidde bulungi nnyo, osobola okulifumba eddakiika 2 oba 3, litokota bulungi nga bw'olaba. Olaba bulungi nti litokose. Okitegeera, olimala okutokota, njagala ofune sayizi y'akakopo. Njagala nkugereze kuba ono omwana gw'oba ogenda oddiwa mwana muto. Ate jjukira ekifumufumu ekyo kikaayira ddala nnyo. Kati ofuna akakopo ng'ako k'olabaako, sayizi eyo. Sayizi eyo ogifuna bwete obukopo mubutegere obw'abaana abato obwe, oba gye bayita ennywanto, ndowooza ennywanto, kijja kuba kirungi. Ofuna ennywanto y'omwana bwetyo nga bw'olaba akakopo ako, oteekamu ne kajjula. Kati akakopo ako omwana oyo akanywemu emirundi 3, anyweko ku makya, anyweko ne mu ttuntu ne kawungeezi. Wabeera mulimu abaana abagumu, mulimu omwana eyamanyira eddagala nga ye anyumirwa okunywa ebikaawa, asobola okukanywa konna olunaku singa aba asazeewo, naye bw'aba alitya osobola oddimuwa okamuwa n'akanywa emirundi 3 olunaku. Akakopo ako kijja kuba kirungi. Omwana agenda kubeera mugezi, agenda kuba nga teyeerabira byasomye mu ssomero. Bwekityo bwe kiri. Eddagala eryenkulaze ddungi nnyo mu kuwagala obwongo, naddala obwongo bw'abaana abo abasoma. Kwegamba abeere nga byasomye tabyerabiralabira, kijja kuba kimuyamba ekyo ekifumufumu kimuwe. Bwekityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Bingi nja kuba mbibalaga, nja kuba mbabuulira eby'omugaso, nja kuba mbibalaga. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.